Abooluganda, Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe nnyo. Nate era nzize okwogera ku nnaku Katonda oba Mukama waffe Yesu Kristo z'atugaana, z'ayita ennaku z'Abamawanga oba Bayibuli z'eyita ennaku oba amakubo g'Abamawanga, ze tuyita pagan holidays. Ze tuzze tukuza emyaka emingi, ng'essaawa zino okigamba omuntu n'atakkiriza, naye nga mukkirize nti tubadde twabula. Mukama waffe nga tannatuuka kunona balonde be, weewaawo ali kumpi naye atulabula nga tannatuuka tukyuke. Ng'okyuka okuzivaako kiwuka nga bwe weenenya. Buli muntu abadde akuza Krismasi, buli muntu abadde akuza Easter, buli muntu ajaguliza Valentine, buli muntu akuza olunaku olusooka omwaka n'olunaku lwe bayita olwa Carnival. Bannange, tuli mu nsobi, tuli mu makubo g'amawanga mwe tutambulira. Tuli mu makubo g'amawanga, twabula dda. Mukama atugamba tukyuke, kubanga bw'osoma Yeremiya 10 olunyiriri olusooka, Mukama agamba nti muwulire ekigambo Mukama ky'abagamba mmwe ennyumba ya Isirayiri. Bw'ati bw'ayogera Mukama nti temuyiganga kkubo ly'amawanga, so temweraliikiriranga bubonero bwa mu ggulu, kubanga amawanga bwe geeraliikirira. Kubanga empisa z'amawanga teziriiko kye zigasa, kubanga wabaawo omuntu atema omuti mu kibira, omulimu gw'emikono gy'omukozi n'embazzi, baguyonja ne ffeeza ne zaabu, bagukomerera n'enninga n'ennyondo, guleme okusagaasagana. Bifaanana n'olukomo oluliko enjola, so tebyogera, tebirema kusitulibwa kubanga tebiyinza kutambula. Mukimanyi nti bulijjo Krismasi ng'etuuka tutema emiti, tugiyonja ne tugiteekako ebibaaluuni okusobola okulabika obulungi. Ekyo Mukama ky'ayogerako wano mu Yeremiya 10 okuva ku lunyiriri olusooka paka ku lwokutaano. Mukama atugamba tuve mu makubo g'Abamawanga kubanga tegaliiko kye gagasa. Bantu bangi bazikiridde ne bagenda mu Geyeena olw'okukuza ennaku zino, naye nga baafa tebamanyi nti mbi. Wabula ggwe awulidde leero, kiwuka ng'obudde bukyali. Ennaku zino za bamalayika ba Sitaani. Sitaani yaziteekawo okubuza abaana ba Katonda kubeeranga mu masanyu na kwonoona. Abaana ba Katonda basobole okubula, naye lwakuba nti ensi tekimanyi. Yesu Kristo atugamba nti abantu bangi Sitaani abaabuzaabuzizza, babeera ewaka oba babeera mu byabwe ne balinda Krismasi okugenda okusaba olw'okuba bamanyi nti Mukama waffe Yesu lunaku lwe yazaalibwako. Naye Yesu Kristo agamba tazaalibwangako nga 25 Desemba. Yesu yazaalibwa nga 11 Desemba. So ezo ennaku Sitaani aziteze butezi baana ba Katonda oba makanisa, kubanga tuva mu kkubo lya Mukama okugenda naye mu Geyeena, okugenda ne Sitaani mu Geyeena, kuba ye amanyi gy'akolera era gy'agenda okubeera emirembe gyonna. Kati tayagala kubeerayo yekka, afuba olaba ng'aleeta ebibuzo abaana ba Katonda tusobole naffe okugenda mu Geyeena. Olunaku lwa Krismasi lwa lunaku lwa basani goodi oba lwe lunaku oluzaalibwako bamalayika ab'ekizikiza bonna. Olwo olunaku si lwa Mukama. Easter tetuteekeddwa kugikuza, lunaku lwa Goddess of the Spring, nga bwe mulaba Nimrod bwe yaweebwanga ekitiibwa mu Genesis 10 oba mu Lubereberye 10 olunyiriri olw'omunaana paka ku lw'ekkumi. Nimrod yasinzibwanga mu mannya ag'enjawulo naye ng'ali omuntu omu. So ne Easter eringanga bw'etyo, olunaku olusooka omwaka era lunaku lwa bagodesi, malayika ba kizikiza. Ezo ennaku bazitaddewo okubuzaabuza abaana ba Katonda. Kw'oteeka ne Valentine, olunaku olwateekebwawo abantu okunywa omwenge n'okucakala n'okwenda n'okukola buli ekitajja mu maaso ga Mukama, kuba olwo olunaku lwa Juno, Nnaabakyala w'ekizikiza oba Queen of the Goddess. Olwo olunaku si lwaffe.
ng'era bw'olaba 31 omwezi ogw'ekkumi olunaku baluyita lwa Halloween. Olunaku babeera balukuliza lwe lufaanano lwa Valentine. Kuliko omwoyo gwe bayita Samhain, gwe guba gutambulira mu baana ba Katonda, gwe guba gukuzibwa. Olunaku lwa Christmas, Father Christmas dimoni oba mwoyo gwa kizikiza, era guli ku mulyango gwa Geyeena okusekerera buli muntu abadde akuza Christmas. Mujja kubiraba ng'ebyokusaaga, naye Mukama bawekisa era munaalokolebwa abanakkiriza nga temulabyeko. Naye Mukama bawa omutima ogw'okukkiriza, kubanga byatugaana byebyo. Mukama atugamba tuve mu makubo g'abamawanga. Abantu mulekerawo okukuza ennaku ezo enkulu, oba ffe ze tulaba ng'enkulu, naye nga mu maaso ga Mukama mbi. Luno olunaku lwa Christmas lwatandikibwa kyaki y'Abakatoliki oba Roman Catholic Church. Bw'osoma ekyamateeka 12:3 paka ku lunyolo lwa 32. Mukama atugamba tulekeraawo, ye yazaalibwa Yesu Kristo nga 11 singa 25. Ffe tulowooza nti no buli kaseera ezo ennaku za balokole, za nsi, Mukama azimanyi. Mukama talinaako lunaku na lumu lwamanyi ku nnaku ezo, wabula nnaku z'abamalayika ba kizikiza. Emyoyo mingi gigenze mu Geyeena lwa nnaku ezo. Era ayongera otugamba tusome Yokaana 4:24, Abakoliisa 2:6-14 paka ku lunyolo 18, era Abakoliiso 7 olunyiriri olusooka. Mukama atwagala tukyuke bannange. Buli amanyi nti nno oyina Christmas tree oba otimba Christmas tree mu nnyumba yo na buli kintu ekikwatagana n'ennaku ezo enkulu, emyoyo gy'ekizikiza gibeerawo. Eyo ebeera eyitibwa property ya devil. Buli amanyi nti akiyina mu nnyumba obeera oyaniriza sitaani n'emyoyo gye gyonna mu nnyumba yo. Kitegeeza omwoyo mutukuvu aba taliimu, naye ng'okuŋŋaanyirizaamu devil oba sitaani n'ebintu bye. Mukama atugamba tukyuke, tukole Katonda ky'ayagala, tuve mu makubo g'abamawanga, tudde eri Mukama. Abooluganda, mulekerawo okukuza ezo ennaku kubanga Mukama taziriimu. Muziviiremu ddala kubanga Mukama taziriimu. Mukama ayagala okuwonya Yesu Kristo kubanga yafa ku lw'ekkanisa yonna oba ku lw'ensi yonna. Naye agamba nti abatono abamwagala akomawo okunona abo abamwagala ebyaddala era abatatambulira ku bintu bya nsi. Mukama akomawo okunona ekkanisa etaliiko bbala yadde olufunyiro. Ezo ennaku buli we muzisinza, buli we tuzikuza tuba tweteredde bakatonda baffe abalala mu maaso gaffe, tuba tubuuse Mukama. Ekyo kyatugamba. Tuwulire, tugonde, tukole Katonda ky'ayagala. Ffe tulowooza nti nno kinaye ezo ennaku zitwala omusaayi gw'abantu mungi ewa sitaani. Sacrifices ziba nnyingi oba ssaddaaka ziba nnyingi ku nnaku zino ffe gye tuyita enkulu. Sitaani ye aba ajaguza kuba abatwala omusaayi gw'abaana b'abantu. Mu kunywa omwenge, mu kwenda, mu kwonoona okwa buli ngeri, emyoyo giba gigenda mu Geyeena. Mujjukire batugamba nti emyoyo 3 bwe gigenda mu ggulu olunaku, emyoyo kumpi emitwalo nga 3 gigenda mu Geyeena. Bannange tugezeeko okukyuka. Bannaffe abaafa edda tebakyasobola kukyuka, tebakyasobola kudda kuzza bwejja. Bannange ekisa kikoma wano ng'okyali mulamu, naye bw'omala okufa teri kisa mu Geyeena. Mukama bw'akulabula ayita mu bantu bangi mu makubo mangi, kubanga amakubo ga Katonda magulumivu, si ge gaffe abaana b'abantu. Mukama ng'atulabudde tukyuke abooluganda, tukole Katonda ky'ayagala, tuve mu makubo agatamusanyusa, tukwate Katonda ky'ayagala,
twesonyiire ddala ennaku Katonda z'atayagala. Mbeegayiridde bamikwano. Ne bw'otunuulira Desemba okuva ku 24 paka nga 2 omwezi ogwokubiri babeera mu nsi ya sitaani oba gye tuyita unseen world oba ensi ey'ekizikiza gye bayita pandemonium world oba abracadabra. Babeera mu kukasinga oba mu kwonoona nnyimba z'abalokole okuba nga zibeera satanic oba okuba nga ziyingizibwamu emizimu. Twegendereze ennaku zino bannange. Meeyi nga 31 oba Ogwokutaano 31 lunaku lwa mikolo gya sitaani mu nsi ey'ekizikiza. Omwezi ogw'omwenda mwezi gwa kusaba na kusiiba mu nsi ya sitaani. Omwezi ogw'14 babeera mu kwonoona, babeera mu kwonoona nsi mu bintu eby'enjawulo mu kusaba. Bannange, ebintu bingi naye Mukama atusaasire tukwate, tugonde, tukole nga bw'ali omulamu bw'atugamba kubanga ekiseera kye kiweddeyo. Tubeere abaana abagonvu kubanga ab'emitima emikakanyavu Mukama talina gy'agenda kubatwala okuggyako okuzikirira. Era nga Father Christmas ono mu Geyeena ali mu chamber gye bayita ey'ekinaana mu 6. Omanyi Geyeena eyina chambers oba ebisenge 351. Ate eggulu liyina ebibuga 47,000. Kati Father Christmas ali mu kifo oba mu chamber ya 806 watudde okusekerera buli muntu abadde amusinza. Abakuza Easter, zino Valentine, New Year's Day oba lusooka, Carnival. Bannange tukyuke, Mukama nga tannaba kutuuka. Tukyuke tukole Katonda ky'ayagala. Nyongera okubajjukiza nti ennaku ezo Mukama tazaagala kubanga Katonda taziriimu. Mukama ayagala tubeere mu kumunoonya kubanga yatugamba tumunoonye nga bw'akyali okumpi ate nga bw'akyayinzika okulabika. Omubi aleke amakubo ge n'atali mutuukirivu aleke ebirowoozo bye. Mukama abampeera omukisa mu linnya erya Yesu.